Kasubire muli bulungi mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko mu abatannaba gyegattako, ekirala likinga video nyiga kaalo edyako koolaba osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde ebyo ebigenda obbayamba ku lususu lwammwe mu abalina endwadde ezibakwata ku nsusu, ku lususu, okugeza oluwumu, olusolo, ebisente, ebintuntu ebyo bwe biti eby'enjawulo ebikwata ku lususu. Bayitedde eddagala eryo ly'olaba ligenda kukuyambira ddala nno nnyo. Bigenda kuba bikuwonya. Naddala ggwe alina oluwumu. Oluwumu kye kintu ekyasinze okubeera ekiswaza, kuba obuzibu bw'oluwumu teruluma okuggyako okusiiwa. Kwegamba omuntu abeera nalwo n'awangaala nalwo nga tafaayo kwejjanjabisa. Kati olunaku olwaleero nkuleetedde bye bigenda okukuyamba okuluwonya, okulujjanjaba oteere bulungi nnyo, okitegeera. Kati okusookera ddala ekyo ky'olaba kiyitibwa Adena, kyembadde nkutte. Kati ate obwo buyitibwa kanyeebwa. Kanyeebwa ndowooza mumutegeera bulungi nnyo. Kanyeebwa omuddo oguyitibwa kanyeebwa gwegwo gwe nkutte. Kakati oluwumu olw'olaba luvaawa oba luva ku ki? Osobola okulufuna oluwumu nga tolina kyonna wa gy'oluggye n'olufuna olw'obujama, kuba lwagala nnyo obukyafu. Omuntu atanaaba kyangu nnyo okukwatibwa oluwumu. Ekirala okweyazika engoye kibi nnyo. Okweyazika engoye kya bulabe, ekyo nakyo kireeta oluwumu ku mubiri gwo. Ekirala ttawulo, okugabana ttawulo, omaze okunaba n'oweesiimula n'omwana yeesiimula, ekyo nakyo kireeta oluwumu okulufuna. Kwegamba ebintuntu weebityo kubadde olukwata, osobola olugabira munno n'omwana alugabira munne. Kya bulabe nnyo okweyazika ebintu. Kakati akadde ako ke nkugambe ke bayita kanyeebwa, kafune bulungi omale okayengere mu ngalo nga bwe mbadde nkola. Omala okayengera mu ngalo, tandika okusiiga awo owali oluwumu olwo lw'oyagala okujjanjaba. Oluwumu tandika okusiiga owali oluwumu nga bw'olaba bwentyo bwe nsiiga, okitegeera. Osiiga awo owali oluwumu, w'osiiga omale obirekeko bikalireko byokka. Esiigawo nga mu ngeri esiigira ddala, ekuubira ddala, ng'okuuba ate ng'osiiga bw'otyo nga bw'olaba. Ebikalireko ebyo by'olaba bwe bityo. Siiga awo wali oluwumu oba wali ekyo ky'oyagala okujjanjaba w'olina okusiiga oba okukuuta, okitegeera. Kigenda kuba kikuyamba okwejjanjaba oluwumu lukuviireko ddala, olemeddwa osigaza, kuba biyamba. Ke bayita kanyeebwa, akaddo ke bayita kanyeebwa kalungi nnyo, kajjanjaba oluwumu. Kati ekintu ekirala waliwo kye bayita Adena. Oyo Adena gw'olaba oyo mulungi nnyo, ajjanjaba oluwumu bulungi nnyo. Agawalayi kino nkikubuulira, ogenda kwesiiga emirundi 2 gyokka gijja kumala. Weesiiga olwaleero, weesiige n'enkeera, togenda kuddamu ddulaba, lugenda kugenda, okitegeera. Oluwumu lugenda kuvaako. Oyo Adena mulungi nnyo. Kati Adena oyo omufuna otya? Adena asangibwa mu magalagi agaganika emmotoka. Amagalagi, gogenda mu galagi n'ogamba omwana mpayo ka Adena ka 2000 oba 3000 oba 5000, ajja kakuwa, ajja kakunoonyeza. Adena abeera mu galagi ezo ez'emmotoka. Gy'osobola omufuna amangu kuba talabika, naye nga mulungi nnyo 100 ku 100. Nze nkikubuulira kuba nali mukozesezzaako n'annyamba. Bulungi nnyo, okitegeera. Mulungi nnyo, ajjanjaba kibayita oluwumu. Bw'otyo bw'omwesiiga omulaba abeera wa lwedi munda. Alina kuba wa lwedi, atali wa lwedi tomutwala oba tomugula. Alina kuba wa lwedi, bw'atyo bw'afaanana. Omwesiiga bw'otyo nga bw'olaba, osiiga awo owali ekyo ky'ogenda okujjanjaba. Oba oluba luwumu, osiiga wali luwumu, n'ogamba omubiri gwonna ogwesiige tewali buzibu. Ekibi ky'alinamu alemera akwata, ayingira ku asiiga kale ku ngoye. Olina okumwegendereza ng'omwesiize. Kati bw'omala omwesiiga kinyuma nnyo n'omwesiiga ku makya n'osiiba naye ku mubiri. Otamwesiiga kiro kugenda mu ssuuka. Kati bw'omala funa akagoye nga bw'olabaako, oba katawulo oba kaki, otandika omukuuba bw'otyo nga bw'olaba. Olaba bw'otyo ng'okuuba awo owali ekyo ky'ogenda okujjanjaba, obw'omusiize bw'otyo okuubira ddala, yongeramu amaanyi n'okuubira ddala awo owali oluwumu. W'omusiize w'olina okukuuba bw'otyo, oba okusiimula, naye nga mu kusiimula okwo oteekamu amaanyi n'okukusiimulira ddala, si bya kusiisiriza busiisiriza, okitegeera. Ojja kutereera
kuuba nga bula bwento bwenkuuba awo wali oluumu olina omukuba ng'omusiizeewo ojja kuba otereera bulungi nnyo. Nkugambye nti oluumu luva ku bujama. Olina okwegendereza obukyafu nga toyagala kunaaba ojja kufuna oluumu. Ng'osula wacyafu ojja kufuna oluumu. Okugaba n'engoye mu kaseera oyambala essaati z'abanno ojja kufuna oluumu mu mugongo. Okiwulira? Tawulo, ogaba na tawulo ojja kufuna oluumu. Ebbaafu ojja ddufuna. Kwegamba olina okwegendereza. Obukyafu ojja kufuna oluumu. Oluumu lusiiwa busiiyi. Ate bwe lutandika okusiiwa omanya luba lukuze. N'ebiseera ebisinga teruluma. Kituuka n'essaawa n'ofuna olusu olubi olutali lulungi nga luva ku luumu kasooga n'odujjanjaba. Kati wejjanjaba oluumu eddagala liryo ndikulaze. Funa Adena mulungi nnyo. Kanyeebwa naye ajja kujjanjaba. Okitegeera? Kaakati omaze okwejjanjaba oluumu kati kiki ekiddako? Olina kwesiiga bizigo ki ebijja okukuumira awo nga toddamu kufuna ndwadde ezo za lususu. Bizigo byebyo. Ngezezzaako okukwetera ebizigo ebisobola okukuyamba ebiri mu kika kya abo ebirimu eddagala eryo erigenda okukuyamba kati ng'ekyo kya muveti naye nga kiri muveti bwekityo bwe kirina okufaanana. Singa obeera onoonya kizigo ekinaakuyamba ku lususu nga toddamu kufuna bintu ntuwe bityo kirina kufaanana bwekityo nga bw'olaba. Genda mu dduuka basabe ekizigo ekya abo okisumulule olaba bakifaanana bwekityo kijja kuba kikuyamba. Kiba kirungi nnyo. Kibamu eddagala erisobola okulwanyisa obuwuka obwo obulumba olususu. Okiraba ndowooza kiriko abo jeri. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo mu kutereeza olususu, okulukuumirawo nga lulungi, terulumbibwa birwadde ebyo eby'olususu. Kati ekizigo ekirala n'ako akazigo si kabi ako. Singa obeera okafunye si kabi. Kaako erinnya ndowooza oliraba liryo bakayita ntale. Kalungi nnyo okujjanjaba olususu kuba nze byengezaako okulaga mbeera nabigezaako okulaba omulimu gwabyo gwe mutuufu. Kalinaako akazigo nako si kabi. Kajja kuyamba ebisente. Babiyita bisente bye bikwata ku lususu. Bisente balina engeri gye babituuma amannya abantu b'eddambu ekisente ate nga kituufu kiba kyenkana ng'ekinusu. Kati ebintu ntuwe bityo olusolo ebisimanyi biki ebyo ebintu byonna luumu. Singa obeera omaze okwejjanjaba ne kali akadagala k'enkulaze ka Adena oba kanyeebwa n'eddagala eddala gye liri erijjanjaba obulwadde obwo bw'oku lususu n'ezo enkulazeeko ebyo, Adena oyo mulungi nnyo, mwesibeeko ajja kukutereeza gw'alina oluwumu. Kati akazigo ako nako okalaba si kabi. Singa obeera okafunye kakozese kajja kukuyamba. Naddala gw'alina alumbibwa endwadde ezo ez'olususu. Noonyanga ebizigo ebyo ebirimu abo weesiige. Tojja kufuna buzibu bwonna. Buli kanaku weesiigeko mu feesi oba mu mugongo oba mubiri gwonna weeyagala okutereeza ng'olususu oluufuukuuka lwonooneka. Fuba nnyo okulaba nga wettanira ebizigo bwe bityo ebirimu abo. Togenda kuddamu kulumibwa ndwadde zonna. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Gyegatteko channel nga kaalwedi ako gyegatteko kijja kuba kirungi nnyo. Nkulaza eddagala erigenda okukuyamba ku lususu okugoba oluwumu n'endwadde endala. N'ekira n'enkulaga n'ebizigo by'olina okukozesa ng'omaze okwejjanjaba oluwumu luwonye. Ebyo ebizigo birungi nnyo birimu abo omutuufu bijja kuwonya. Adena oyo munoonye mu magalagi ajja kuwonya oluwumu mulungi nnyo munoonye mu galagi. Agula obagamba mumpimire yako 2,000 oba 3,000 oba 5,000 bajja kakupimira oba bajja kakuwa. Newakuteera mu kaveera nakunyigira mu kaveera gwe twala weesiige. Abawaalwedi nga woomulabye. Mwebale kubeera ku channel yaffe baagala nnyo. Njagala mutereere ebintu byonna. Kati mbalaze ebizigo ebirungi by'olina okwesiiga bijja kutereeza. Bijja kukuma olususu lwo nga lulungi. Mubeere bulungi. Mukama Katonda abakuume. Mbaagala nnyo. Oluumu luva ku bujama. Olina okwegendereza obukyafu nga toyagala kunaaba ojja kufuna oluumu. Ng'osula wacyafu ojja kufuna oluumu. Okugaba n'engoye mu kaseera oyambala essaati z'abanno ojja kufuna oluumu mu mugongo. Okiwulira? Tawulo, ogaba na tawulo ojja kufuna oluumu. Ebbaafu ojja ddufuna. Kwegamba olina okwegendereza. Obukyafu ojja kufuna oluumu. Oluumu lusiiwa busiiyi. Ate bwe lutandika okusiiwa omanya luba lukuze. N'ebiseera ebisinga teruluma.
kituuka n'essaawa n'ofuna olusu olubi olutali lulungi nga luva ku luwumu kasooga n'odujjanjaba. Kati wejjanjaba oluwumu eddagala liryo ndikulaze, funa Adena mulungi nnyo, kanyeebwa naye ajja kujjanjaba. Mukama Katonda abakuume, mbaagala nnyo, mweraba.